tugambye nti emikolo gya hijja omuntu bw'atambula agenda ne zikiri ega nti kati eyo zikiri agenda agiddingana paka bwatuuka ku Kaaba asoma nga masjidi eyo nga bwasoma zikiri yo wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam allahumma ftah li abwaaba rahmatika. bwatuukaawo n'atandika okwetooloola. bw'aba yeetooloola tugambye ntasitandikira ku tahiyatul masjidi eringa tahiyatul masjidi fetandika kwetooloola tawaafu emanyikiddwa n'ogyetooloola emirundi 7 sab'ata ashwat mirundi 7. bw'obanga weetooloola osoma dduwa zo za bulijjo. ayi allah nina obwetaavu bwe buti nkusaba allah ommalire. ayi allah taata wange yafa nkusaba allah omusonyiwe. osoma dduwa zo za bulijjo. omuntu bwa yeetooloola emirundi egyo gyonna agenda addiŋŋana edduwa ezo nabwe kityo bw'atuuka ku alhajaru al aswad ejjinja eriddugavu. omuntu ekiri mu sunna okusoma edduwa egamba ti rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba nnar. ng'era bwe kiri mu sunna omuntu ali kumpi n'ejjinja eryo okulinywegerako. ng'era bwe kiri mu sunna ali wala okubeera ng'alazaayo akola isilaamu n'alagayo bw'ati n'alazaayo nga bwe yeetoola. bw'amalirizaawo omuddu oyo agenda awali maqaamu ibrahim nga allah bwe yaga nti wattakhidhu in maqaami ibrahima musalla. allah awali maqaamu ibrahimu yasifuulirawo nga tusaalirawo. agenda n'asaalirawo raka'a 2. wamala okusaala raka'a 2 era n'asaba edduwa gy'aba ayagadde n'avaawo n'agenda bayina safa wal marwa n'akola kye bayita as-sa'yu n'adduka okuva esafa ne marwa. nabbi ye kye yatuukangaawo yaga nti abda'u bima bada allahu bih, ntandika ne allah kye yatandikanga nakyo. yatandikanga na kusoma dduwa aya egamba inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. n'abeeranga adduka na omulundi ogusooka guggwera eri mu marwa. bw'akomawo bw'ati era baatekawo akapande nti wano tutandikira na ku safa wennyini katunumba kali awo. n'adduka n'agenda ku marwa. bw'atuuka e marwa n'abeeranga omulundi ogusooka guwedde n'akomawo omulundi ogwokubiri ng'ava e marwa addawa esafa. ogwokusatu n'ava esafa ng'adda e marwa. ogwokuna n'akomawo ng'ava e marwa okudda esafa. n'addayo ogwokutaano ng'ava esafa agenda e marwa. n'akomawo ogw'omukaaga ng'ava e marwa adda esafa. kati n'addayo ogw'omusanvu gw'amalirako. era amalira marwa yatandikidde esafa amalirawa awo mu kudduka. bangi mbawalaba nti era tugenda tusomerawo
edduwa zoba oyagadde ez'ebyetaago byo byoyina ebya bulijjo. Allah nkusaba ejjana, Allah nkusaba ompe ejjana, edduwa yeetaaga okuddingana ennyo. Bwe tumala awo tugenda ku alhalqi walqas, okutusalako enviiri oba okutukendeezaako. Abakyala babakendeezaako mithla al anmira nga olunu ekiseera kino, ate abasajja babasala ne babamalako ddala, okuggyako omuntu alina ebizibu mu mutwe gwe, oyo asobola okubeera nga takola ki, nga tasalibwako nviiri, asobola okukendeezebwako obukendeezebwa mu basajja. Wallahu ta'ala. Sheikh nnyo wafina Allah tutwaleko e Makka. Sheikh omukyalo naabuuza nti yagula olugoye lwa red jilibaabu, ate yawulirako nti olugoye olwa red terukkirizibwa. Kati sooka omuweeko ku advise inshallah. Red, amateeka g'eddiini gaziiza okwambala ekika ekya muasfar ne yero. Waliwo sibiq, kika kya kala ya red ne yero, nga tetukkizibwa kwambala engoye ezo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagigamba sahaba, naye nga yalabwako nabbi waffe Muhammad nga yambadde red. Kiba kitegeeza teyali mu kala eri gye bannyikamu nabbi gye yaziiza. Amakulu red omulaba naye oyinza okumulaba nga naye wanjawulo, ne yero omulaba naye asobola okubeera owaki ow'enjawulo. Kakati kikyayambadde, ayambadde kiri ekiva muli oba ekiva mu ki. Abangi mu bakyala ba nabbi baalabwako nga bambala ki, nga bambala red oyo ebiseera bingi. Era mbadde njaga kubasomerako ku bujulizi obufaanana bwe butyo. Agamba babuuza abawalimu baffe ne bagamba nti labsul ahmar linnisa, kiramula kitya okwambala ebya red eri abakyala. Yakulu omu ku bawalimu bamuyita Dr. Hisaamu yagamba nti laysa min azina fi shay'in an yakuna thawbu almar'ati alladhi taltahifu bihi, tekibeera muziina ng'abamu ku bawalimu balowooza. Ne Ibn Baz yagamba nti bangi bawalimu balowooza nti okwambala red mukyala aba akoze ziina. Eyo ndaba y'abamu ku bawalimu mulawwana nga bataddemu lawuni eza red birawunin gairu biyadi, ne batambala kala etali ya white au siwadi oba kala etali yaki ya aswad tegeezaamu ekiddugavu. Naga nti kama yatawahamu ba'du nisa almultazimat, ng'abakyala abamu abanywevu ku ddiini we bakirowooza mu ndowooza etali ntuufu. kila amraini agamba biyesookera ddala qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam tibu nisa ma dhahara lawnuhu. Kawowo tetugaana mukyala kukola ki, kubeera nga akyambala. Agamba nti ekyokubiri an Ibrahimu wahuwa Nakhai, Ibrahimu Nakhai Allah musiime, yagamba nti annahu kaana yadkhulu maa alqama, yayingiranga ne alqamatu wal aswadu ne aswadu ala azwaji nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nga bayingira n'omubaka Muhammad amini mu nnyumba oba waali bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayarahunna, n'abalaba fi lahfi lhamuri, nga bambadde ebikaayo ebiki
ati nti tetuzambala la si kituufu wallahu taala alam. Tuyanziza nnyo tukyali ku mukutu gwaffe tuli mu puroguramu Abbas Zubair Senkuba. Sheikh ono bamuyita Salah Hussein asinzidde Saudi agamba Sheikh wabanga yeebase ekiseera ky'essola ne kiyitawo bw'azuukuka asooka kwaziina oba wataziina n'asala essola eramuleetwa. Okulungamya kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku muntu eyeebase essola neemuyitako oba essola neeyita obudde bw'essola bwe buyitawo omuntu oyo nga n'azuukuka Nabbi byonna yabikolanga ebyetaagisa okukolebwa ku ssola. Bangi mbawali mbagamba nti ne sunanu zaayo wabeerawo sunna ezisaalibwa qabliya oba baadiya nazo yazikolanga ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamuyisaako essola ya asiri ng'ali mu lutalo lwa Uhudi, ng'ali mu lutalo lwa Ahzab gye bayita Ghazwatu Khandaka, the Battle of Trench. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umaru yajja gyali n'amugana mbaka wa Allah Magharibi. Wallahu ta'ala alam. Twaziina ne tukimanya essola n'ebyo n'ebyetaagisa Sheikh waliwo ate bano sale kuyiseeko nga weebase kya bulabe era kiriko ebibonerezo mu maaso ga Allah eri abo abeebakiranga essola, ebibonerezo binene mu maaso ga Allah. So tugamba omuntu agisaala tetumugaana gisaala agikola ki agisaala, wabula ekyo kya bulabe kisobola okubeera nga kikuteeka mu bibonerezo bya Allah ebiruma. Wallahu ta'ala buuza agamba singa agambako naye nga nti tagenda kusobola kuba bibatu bye mu ttaka akola atya? Muganda waffe yenna agenda okunaaba gusulu, kimanyikiddwa mu kunaaba gusulu kunaaba private Tuyanziza era ku nsonga y'emu ya gusulu n'abuuza nti yawulirako oli ng'agamba asomesa n'agamba nti n'oweyira kyonna fuqaha bagamba nti huwa ta'mimu aljasadi bilma, ye taarifu ya gusul, kubunya mubiri mazzi ne niya ey'okusembera eryani eri Allah tabaraka taala n'ekikolwa ekyo. Kati oli yensonga lwaki abawali bagamba ne bw'ofuna amazzi nga mangi n'ogenda okuba mu bibuuti ey'okukola ki ey'okunaaba nga bw'oga nti naaba mu ngeri yange bw'ekyo omubiri gwonna ne gubuna amazzi nga bagamba nti oyo omuntu aba atuukiriza okunaaba. Naye ffe tubagamba khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obulungamu obusinga obulungi bwe bulungamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza. Abaffe nabbi yanaabanga bw'atyo yafunanga mazzi awo n'agwamu la
nabbi alina process entuufu Aisha tusooka inaba alayhi sallama na sena nayiwa mu mutwe emirundi esatu nga bwa dallaka bwakuuta okutuusa yalaba nti amazzi gatuuse ku usulu shari naza saidi omubiri gwonna nagumunya amazzi tandikira ku saidi ya ddyo paka saidi ya kkono bwatu bwe yamala n'avaawo n'atanaha nadda saidi neyewugulako naddako ebbali amakulu n'akuba siteepu emu n'abeera nga anaaza ebigere bibiri ekyo bayita gusulu ekimanyikiddwa mu mateeka g'eddiini wallahu taala alam. Mwanyinaffe bamuyita Fatima okuva e Saudi Arabia agamba abuuza nti eddiini yaffe ey'obusiraamu yatandika enabbi mu obusiraamu emiteeka ebiri bagamba nti tulina kye bayita al islaamu bisifatin amma busiraamu nga tutunuulidde abantu bonna ne wabeerawo al islaamu bisifatin khas busiraamu nga tutunuulidde obuliso bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma obusiraamu bisifatin amma bannabbi bonna baali basiraamu era olaba nga bannabbi beeyitanga baki basiraamu era obalaba baalinga ku tawhidi kiba kitegeeza baali baki basiraamu. Nuhu alayhi salatu wassalam mu suratu Yunus yagati wa umirtu an akuna min almuslimin Allah yandagira kubeera muki musiraamu. Musa alayhi salatu wassalam yagamba abantu be ya qawmi bantu bange in kuntum amantum billahi bali balajjana jali nabagati in kuntum amantum billahi bwe mubanga mwakkirizani Allah fa alayhi tawakkalu mwesigamirani Allah in kuntum muslimin bwe mubanga muli baki basiraamu. Isa alayhi salatu wassalam n'abayigirizwa be balaga obusiraamu. Isa alayhi salatu wassalam yagamba nga abayisirayiri bajja bano bayita abayigirizwa abo ba Yesu falamma ahassa Isa minhum alkufra Yesu bwe yamala okubeera nga ahassa minhum alkufr nga amaze okulaba nti waliwo abalimu obukaafu qala man ansari ila Allah yakanti ani agenda okuntaasa ewaani qala alhawariyuna nahnu ansarullah bayigirizwa ba Yesu bagamba nti ffe tuli bataasa ewaani wa Allah ne baga nti amanna billah tukkirizani washahada bi anna muslimun kakasa nti naffe tusiramuse mu maaso go kitegeeza ki nti abayigirizwa ba Yesu ne Yesu baali baki basiraamu. Nabbi waffe Yusuf alayhi salatu wassalam yali musiraamu. Suratu Yusuf rabbi kad ataitani min almulk Allah wampa obufuzi wa allamtani ataitani min almulk wampa obufuzi wa allamtani min ta'wil alahadith nonjigiriza ta'wil alahadith okuvunula endooto oba okuvunula ebigambo by'abantu bibogera nga bawali bakivunula aga ta'wil alahadith kuvunula ndooto ta'wil goyogera ekigambo abantu bane bakutegeera bulala nga Yusufu yakutegedde dda kyokola ki kyotegeeza ta'wilul ahadith okuvunula ebigambo by'abantu buli omu kyayogera ne kyabategeeza. Yusufu ebibi yali abimanyi Allah yali yabimuwa yaga nti fatiris samawati wal ardi tunulira ekigambo kye fatiris samawati wal ardi Allah gwe watandikawo amagulu omusanvu n'ensi omusanvu anta waliyyi fi dunya Allah gwe mukama wange ku dunia kuno wa fil akhirah ne kuki tawaffani muslima Yusuf alayhi salatu Allah nakusaba nzijulire ngani muki musiraamu wa alhiqni bis salihin nteeka mu bantu abalongofu Ibrahim ne Ismail rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Allah tukusaba otufuule basiraamu gyoli wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak ne mu umma yaffe mu lulyo lwaffe oteeremu abantu nga basiraamu bakola ki basiramu kajooli wa arina manasikana wa tub alaina tawwabur rahim. Ibrahim alayhi salatu wassalam yeka abaana be yabakuutira obusiraamu wawassa biha Ibrahimu wa banihi wa Yaqub. Ibrahim yakuutira abantu be ne nabbi Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din. Kikulize ekigambo ekyo mbaana bange Allah abasitulidde eddiini waliwo eddiini gyasitudde nga yawaggulu fala tamutunna illa wa antum
muslimun temugezangako okufa okujjako nga mufiiridde ku busiraamu. bannabbi bangi yeyo enzikiriza gye bakola ki gye baalingako. nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah tabaraka wa taala mu bigambo bye yamuyisirizangako mu Qur'an zino aya wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuha allazina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. obwo busiraamu bisifatin amma nga tutunulidde bannabbi bonna baali baki basiraamu. amma obusiraamu bwe bayita bisifatin khasu obuli special nga bulimu ebyasukka ku byabali Allah yakuŋŋaanya biri byonna n'abiteekamu ate ne wabeerawo byagendanga ajjamu Allah ne byagendanga ayongeramu okusinziira ku kwagala kwe ne hikima ye Allah. bwe buliwa al istislaamu lillahi azza wa jalla ye muntu okujeemulukira amateeka ga Allah bitawhidi ng'ajeemulukira gyali n'okumwawulanga ebbanga lyonna nti Allah asinzibwa atya omu ebirala byonna bisinzibwa mu bukyamu. wal khuluusu lahu bi الطاعة والانقياد له بالطاعة نكبير بغونفي إبانغا جنانغا تغوندران الله تبارك وتعالى اجتبيتا والاجتناب من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله abantu okubeera nga beesambira ddala shiriki n'abashiriku. ekyo kibayita obusiraamu bisifatin khas nga tutunuulidde sifa ey'obusiraamu bwa nabbi waffe Muhammad naye nabbi yagamba kye bayita obusiraamu mu hadith abayina obusobozi obugenda okukola ki okukola. wallahu ta'ala alam. Sheikh ekibuuzo ekirala muganda waffe abuuza omuntu ayaze kapeti mu nnyumba eriko ebigambo ebya Qur'an naye nga aya si mpeerere alamulwa atya? byawukana ebigambo by'Oluwarabu n'ebya Qur'an. waba ataddeko bigambo bya Luwarabu temuli linnya lya Allah temulimu kujooga kitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya za Qur'an tumugamba nti ekyo tekirina buzibu. naye kasita mubeerako aya za Qur'an oba okujooga Qur'an ne bw'abanga taweeredde kisigala kikyamu era kivve tetukikola kuba wansi wano abantu bagenda kulinnya ku mannya ga Allah, abantu bagenda kulinnya ku aya za Qur'an. tugezanga okikola. barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallahu. Sheikh muganda waffe bamuyita Obaida Kyenjojo district agamba swala ey'ekiro bagiyita batya? bagiyita layiri tahajjudi oba bagiyita salatu? essala y'ekiro erina erinnya erigatta n'agagenda gatematemamu. qiyamul layl oba salatul layl. nabbi yagiyita salatul layl aga salatul layl mathna mathna. sala y'ekiro musalenga meka meka. faman khafa subh yenna atya subhi okumusinkana falyutil biwahida akoleyo witiri akole witiri. kakati ate waliwo amannya agateekulula okusinziira mu biseera n'ebifo. bwe tuba tunuulidde salatul layli nga tunuulidde agisaddeeyo matumbi budde bangi mbawali mbagamba nti oyo aba agisadde matumbi budde tusobola okugiyita attahajjudi nga Allah agamba nti wa min al-layli fatahajjad bihi. neeyo mu matumbi budde neeyo mu kiro beerako ne tahajjudi gy'oba osaala asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Allah ku kikolwa ekyo alina ekifo kyajja okusituliramu ekitenderezebwa. ate tusobola okutunuulira mu biseera ebya Ramadan ntugamba nti ekiseera ekyo tutera ogisaala nga twakamala salatul ishai mubashara oba wakamala ishai osobola okuwummulamu katono nosaala ki
nosala salatu التراويح يباجتوما صلاة التراويح صلاة التراويح naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagitenda n'okugiyimirira n'agamba nti waman qaama ramadana n'omuntu yenna ayimiridde ramadani ategeezaamu salatu tarawih imanan wa ihtisaba nga yakkiriza Allah era nga omuntu oyo asuubira empeera ewa Allah wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah musonyiwa ebyakulembera mazambi saba Allah tusonyiwa amazambi gaffe barakallahu fi yaffe ebibuuzo ne Sheikh Abbas Bayi Senkuba. Sheikh nga tuli kumpi kumaliriza katongereko bino ebibuuzo. Musiraamu abuuza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yawasa abakyala bameka era yagenda okufa nga wasigaddewo bameka? Muhammad sallallahu alayhi wasallam abangi mbawali mbalaba yawasa abakyala 13 abaga nti yawasa 11 nabbi wafa alayhi salatu wassalam agenda okufa nga kufuddeko Khadija abaga nti waliwo n'omukyala we yafa yali yakamuwasa niwayitawo akaseera katono Allah namukola kwongera okukiraba ekyo. Sheikh yanziza nnyo. Sheikh buli nabbi Allah yalina olunaku lwe yamuwa. Allah ayina olunaku lwe yagendanga amuwa. Amathalan tugamba nti salama nekye tumanyi waliwo hadithi eyajja nga ntuufu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yekennyini agitubuulira yagamba nti nahnu al-akhiruna al-awwaluna fe tusembyeyo nahnu al-akhiruna fe tukoze eki fe tusembyeyo al-awwaluna naye ate yinza okuba nga mu mpeera ffe tugenda okusooka okusinga okufuna empeera oba al-awwaluna yawma al-qiyama ate ffe Allah bagenda okusooka okuzuukiza ku lunaku lwa qiyama kyategeeza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba wekitiibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalam wa nahnu awwalu man yadkhulu al-janna era ffe tugenda okusooka okuyingizibwa ki ejjana nabbi Allah muyamuwa ng'abiwadde ummeeno nahnu awwalu man yadkhulu al-janna ffe tugenda okusooka okuyingira ki ejjana naga nti baida annahum utul kitaba min qablina naye ate bo baweebwa ekitabo nga ffe tetunnaba kujja. Allah yabawa ebitabo nga tetunnaba kukola ki kujja. Wa utinaahu min ba'dihim Allah n'atuwa ffe ekitabo oluvannyuma lw'okukola ki oluvannyuma lw'okubeera nga bo bagenda dda
kyava agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhtalafu ne baawukana mu kitabo ekyo fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi fi Allah n'atulungamya n'atulaga bye baayawukanamu byonna twabiraba min alhaqqi n'atulaga amazima fahadha yawmuhum allazi ikhtulifu fihi oluno lwe lunaku lwabwe abasajja abo lwe baayawukanamu abayudaaya bambaga nti lwali lunaku olw'ejjuma lwennyini nabbi lwe yali ayogerako fahadha yawmuhum amakulu olunaku olw'ejjuma Allah yaluwaako abayudaaya n'abakatuliki fakhtalafu fihi ne balwawukanako Allah n'alubakolaki n'alubajjako ababaga nti yawmu sabti wa yawmu lahad hadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi luno olunaku lwabwe olw'omukaaga Allah yalubawa ne balwawukanako naye ala kulli haali Allah yali ategeezaamu lunaku lwa jjuma kyekiri dhahiri muki fahadha yawmuhum luno olunaku Allah yaluwa abayudaaya n'abakatuliki alladhi ikhtalafu fihi olunaku olwo baalukolaki balwawukanako hadana Allahu lahu fi Allah n'atulungamya ku ki ku lwo obwe bujulizi obulaga nti Allah yali ayogera ku ki nabbi yali ayogera ku jjuma fahadana Allahu lahu Allah fi n'atulungamya ku lwo qala yawmu aljum'a yali ategeezaamu lunaku lwaki lwa jjuma falyawmu lana olunaku luno lwe baayawukanako nga Allah yalubawa ne balwawukanamu Allah n'alutuwanga olw'ejjuma lwaffe falyawmu lana olw'ejjuma lwaffe wa ghada li alyahudi ate olw'enkya lwabaki lw'abayudaaya baapaalira ku lwa mukaaga wa ba'da gadi linnasara ate oluvannyuma lw'enkya ategeeza mu lunaku ki lwa sande olwo lwabaki lw'abakatuliki hadithi eyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajoogera mweri mu sunan abi Daud n'ebitabo ebirala ebya hadithi osobola ogisangamu nga atubuulira ennaku naye okugamba nti naku lwagundi olw'ejjuma Allah yalulaga abantu bangi era kigambibwa olunaku luno olw'ejjuma ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad yatugamba nti olunaku olwo Allah kwe yatondera Adamu era olunaku olwo olw'ejjuma okumanya lukulu nnyo lwe lunaku Adamu lwe yafulumizibwa mu jjana era olunaku olwo Adamu olunaku olwo Allah tabaraka wa taala lwagenda okuyimirizaawo kiyama la taqumu saa illa fi yaumi ljuma kiyama tegenda kuyimirirawo okujjako ku lunaku lwaki lw'ejjuma wallahu taala alam naye okubeera nti buli nabbi bagenda bamuwa olunaku kimanyi ilmu inda Allah asaaze kiri kiteeyo sheikh gwe twaliseewo 11 bamuyita Sofiya ala kulli ekigambibwa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tetubirinaako bujulizi kati Allah ajja tuleetera obubaka era oluvannyuma lw'ekyo Allah yaleeta obubaka ng'awulisa ku basahaba ba mirundi ebiri Abdullahi ne Umar bin al-Khattabi radiyallahu malayika ijze mu ndooto ng'ebayigiriza okwazina ne babikwata nabbi
ta'ala nti waliwo yazina waggulu wabeera wagina irimu eyo nga ddala gyeri aleete mu bujulizi baraka tuyanziza nnyo huru maalumati hijja miezi gimanyikiddwa maalumati tukuutira abagenda okukola hijja bino wammanga bw'oyingira mu mikolo gya hijja fala rafatha mu hijja tebeegadangirayo yadde omukyala wo wagenze naye paka nga atahallulu olwo tuyinza okukkiriza oba tahallulu ogenda nga bamaze okusalako enviiri okkirizibwa okugenda mu mikolo gy'obufumbo naye ate musajja oli mushijja magiro banno kubiri biki gamba nti arafa kulira yusaba edduwa Allah bimanyi ya'lamuhu Allah niyaga nti fa inna khayra zadi attaqwa naye entanda esinga okubeera ennungi ye muntu okugenda nga amaliridde abikola ku lwa Allah era atidde Allah ade hijja kati osanga omuntu nga ye zakka yagivaako era yalobola n'okulobola alatta bagagga bebawo naawe osobola omugagga wallahi Allah waba yagamba abashiriku oluvannyuma lw'okubeera nga batidde nga Allah agobye abashiriku e Makka n'agamba abasiraamu abaali bazze e Makka ku masjidil harami n'abaga nti ya ayyuha allazina amanu innama almushrikuuna najasu abange mmwe abakkiriza abashiriku bonna mpitambi fala yaqrabu almasjida alharami ba'da amihim hadha tebaddayo okusemberera omuzikiti guno ogw'e Makka oluvannyuma lw'omwaka gwabwe Allah n'alaga nti in khiftum ailata bwe muba mutidde bwavu fasawfa yugunikum Allahu min fadli nammwe abasiraamu musobola okuba abagagga
naawe osobola okubeera omugagga. Tandikirawo okuyiiya akabokisi kateekewo, tandika okutetenkanya empeerayo. Allah ajja kikola ki? Ajja gikuwa kubadde n'enniya egenda okulambula ennyumba yani ya Allah. Bwekityo zaka tubasaba abalimi mulime zakiraga mwana mu 5 sala amagezi obeere ng'owaki owa zaka. Wekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja kuwa mwana mu 8. Wekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja kuwa empeerayo. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Kijja tubagamba enkola y'okusala wonna, naye ffe twataddewo n'enteekateeka eyambako kwabo abatamanyi byakusala byaki. Kweri ku rawda kuno, Rawda Islam Media yataddewo enteekateeka gye bayita rawda udhiya oba rawda dahiya program emanyikiddwa, oba rawda al-idhiya. Rawda idhiya yakusala kuyambako abantu. Tosobodde kusala weereza ssente, era bajja kubeera nga bakwata live nga bakulaga nti ekisolo kikikoze eki kisaliddwa bulungi mu mateeka. Ate n'abakugu babafunye, benafunye amawulire bafunye abakugu abagenda okubeera nga batambuza process eyo, n'okubeera nga babuuza tukoze tutya, maama wo aba ali kumpi naawo bamweyokere 2. Ekyo nakyo kisoboka kuba rawda. Ku lunaku abantu lwe babeera ku masigiri nga bakonkomalidde awo, talina yadde ekifi ky'ennyama kyakola ki. Ne bwe tunaaba tufunye embuzi emu tujja kugisala rawda ebeere nga eregisterinze embuzi emu insha Allah. Baganda baffe abali wano n'abali ebunaayira abasobola okwegatta ku puroguramu eno bajje bagyegatta. Osobola okuteekayo mu installment kyazze esigaddeyo nga alhamdulillah udhiya